Dakika ebulemu kwira ssaawa 3 ez'okumakya naye nga katugenze mu ssaawa ey'olugambo olugambo tulubawe mu butuufu bwamu nga tetulinamu kitukyusizza era nga kimu kiri straight ndine mwana mulenzi the young boy munange mulekawo g'abantu nti bakulu ono omusajja mwana muto nnyo kubanga omusajja ku Monday w'onyambalire essaati eya bulu n'ogikuba ekikalu ku Monday oba muvubuka muto ekirala kyenyaga obajjukiza nti essapuli temuva mu bulago naye ng'ekyo ekituufu nseeguya naye nga weeguya ate nze nsinga okuguya era abantu abasinga okuntama be bateguya kuba nze seeguya naye neeguya akagato banenga maanyi ne bannaye wakagattako okulaba bukazi gwe sikaddagala akagato kayambadde abakulu andi sakka goliko wattima kati tasobola kalaga abantu bakalabe nti akagato era sikaddagala tukavuddeko for example kaakati tugenze mu maaso pozi basuze butebannaa batulaba samande okumala kukyagenda mu maaso bannange ebula ennaku ndowooza nga ttaano kugwe kakati mubeereka munyonyola ebituufu nabagambye obeera mukatuliki kkiriza ndi mukatuliki omukatuliki kyabulankana nga bakubala kakati ate nawe segwe bali bakubala njagala obagamba amazima nti wali ogenda fuuka faatha naye ku lw'olugambo lwo n'okola otya simanyi tugende ne bannange seguya njagala abantu bokolako olugambo nze bwontandise nange nendandika okwetegereza olutunulira omuntu sekendi zez nze mba mumazi obudde watuleseta tugende mu maaso kati munnange ozi neyanjudde ozije mulamanzi naze notadde ovuze bikukujju kati nze ntandikirewa seguya ne mwana muwala zaawedde fiina era ng'ali nze mukulu seguya muvubuka muto ndozange mumulaba emyaka mito obukowekowe we bwakula kuggwe ndaba buwaavu nnyo okusinga seguya kinsuubya byoyogerako naye nga nkunoonyayo kamu ate nze gabe otunulira omuntu 1 second mba muggyemu information ate obukokwekati nyongera okujjuza seguya oba tolina shades tobwambala munange oba ku boda nga buli weebu yinzitaddewa gwe ate nze nazuula juze abakazi mukola n'ebisige juzi twali ku pato mukazi gaga ekisige ne bamugaa tekikwataganye na blouse ekisige nena niko kikuulako ekisige kyamuluma kati ekimuno ne bakijjako kati n'agamba ekirala mukireke kiri kinnumye nnyo kati ng'ate ekimu kwe kiri ekirala kiriko omukolo gwagenda mu maaso njala okubuulira bintu bizibu nnyo njijjukiddemu nawo akagatto oba namukunyumiza edda owakagatto toba omusajja yavuga mukazi we ng'alinamu akagatto kati omusajja yali atwala mukyala we bagenda ku mukolo kwanjula kati naye eggulo ngaliwo omuninkini eyabadde mu mmotoka ye kati namudropinga kati n'agenda waka nga mukyala namba 2 takoze ekitaliimu kati mukyala we olumwe waka baba bagenda ku mukolo n'ajjamu akagatto n'akateeka wano ku bbali kati omwami we yatunula akagatto ke kana akagatto n'alowooza bamukutte n'alowooza kooli eyakaleseemu n'akagira mpola n'akakasuka ebweru kati ne batuuka ku mukolo akagatto kage kaliwa kumbe yono kakasuse naye omwezi mubi nnyo zawedde okuzija kumulaba nesitole nozineera bizaze embezi azo sitole tole nalozi birala simbire situgende sitole zali yakkiriza finally zali da boss ready yes awedde yenyini mukyala wa Shakibu Lutaya ate kikyali kituumwe ku bye twategedde eggulo ku mukola by the way zali yafunye n'omusirikale wuuyo akuuma Shakibu huyu tumulabi wa polisi ogenda mulaba ate Shakibu ng'alinga yakuuma Shakibu anti yayiga ogenda mulaba kati yakwata ne zali ku mukono ogenda mulaba mwetegereze bulungi babadde ntinda ogenda mulaba nga yakwata ku mukono Shakibu huyo kati juzi nina story gye nakola kati zali oyo nga yakwata ku mukono kati ndoza bwe badde naga nesebo omusirikale kati wagenda tumula kati si wuyo omusirikale yoyo bafunye mukazi nanga anti naye yabadde awo kumbe nawe wageze seguya yangambye seguya okuba nyama gino mugagaliwa ate nga mwe mwanzimba ffe twazimba zali era mwebaze nnyo kuba yabikkiriza ate seguya yogera nnyo amazima tumidde nnyo Ibra Dr. Ibra kaakati nze njogera naye zari manya seguya nsonyiwa sebe bobi kale singa wamanya kale singa wefunira zali saka tuli mu ssente twaliza muli naawe naye nabadde omukwano oguyiika ayina
Nenda oguyika guba gufudde. Ogukulukuta. Tochikola. Tochikola. Neshaki mwalidde ebintu bannange. Etalina. Ate tumidde nnyo ni Mutabazi manager Bebe Cool. Bebako bali bizabo bolaba. Bali kuchika ate. Naye ze tutomazeyo bulungi story ya Zali eyo. Yazimbye eddwaliro wangi. Badde nkyakugamba ekitumbwe n'ongamba teteshiye kya kitumbu. Era kwebale nnyo. Kituufu. Ku mukolo we twabadde Entinda Idento kati Zali annyonnyola ekisookera ddala. Nze namubuuza ekibuzo Zali oyina ekintu ekituufu ku mubiri gwo nga kiramu. Obulamu ntegeeza Katonda kyakutonda nako sitegeeza Zali y'omu ku bawala oba abakyalo oba whatever abakyasinza obulungi okutunda okwaka n'ebirala. Ne mubuuza baŋŋamba nti n'ebbeerere walikwatamu ng'erya bad black baalijjamu ne bateekamu ekinyusi kati owulira black liringa ettutu eribanga liri waggulu si ebbyo black baateekamu mateeke. Ennaku zino va ku bibina bwe bambala bakuba mpisa obucu ne bajjuzaamu ennyama akabina ne kajjula. Ate ku wato ya Zali eyo banga bamugyamu olubirizi. Nzija kaakati Zali nakkiriza nti ekiwato kye baakikola kati ate kyatannyonnyodde omulala akinnyonnyola nga bw'onnyonnyodde nti baamugyamu embiriizi bbiri ne balikuulamu no nemmwe oba ofaaki n'omusajja asobola okugyamu olubirizi njogedde Seguya wandujje naawe ndekazi naawe kolagana bintu kaakati era Zali nakkiriza nti mutwalo omulambo ogwa ddoola negwe omutwalo ogwa ddoola ogumanyi kaakati entumbwe eyo gye mbadde nnize entumbwe eyo teyagyogeddeko naye entumbwe ya Zali nze nagiraba edda. Entumbwe eno yafuuka y'abammodo nti baagikeketako wansi ewasendeekyali nnene ekitumbu kyezo wenkiraba ne naawe baagikolamu figure 8 andi n'entumbwe ezibadde figure kaluli eri yali figa ki wanu nga gunene kasinga nnyo omuntu naawe kyeyakkiriza ekira kye bamukolako amannyo baamala emyaka 3 bakola yalina engereka Zali temwalaba Zali nze namulaba yatya okuulanga amannyo nga muto yatyanga okuula amannyo kati abaana mwenna mukuula amannyo yatyanga okuula amannyo abaana muli mu holiday bwe likuulumamu bwe bati gira emmese zikuwa ssente Zali yagaana okuula amannyo negeegerekera amannyo ne bagakunkumula waligola Zali talina kitundu kye kola sente ozike ninga bazadde ba Zali bo bali ku ki Zali gye bali ejjinja ne maama yafa bambi twamuziika eyo babutambalo ba somewhere oyo Diamond nga yakyagala Diamond yalyoka alingize kabuli entaana ey'abasiraamu alyoka alingize bwati kyokka nga babisse nako naye nawulira obusungu naye Seguya ng'ejo n'omukwano gwa Zali tudde mazima ku basajja bonna be yakaga musajja gwe yasinga okwagala ayina bwe yannyonnyodde tugenda nabbituukako mumuyita malaya si malaya akyusakyusa abasajja naye ayagala wano ateggo ayagala omukyemumanyiko soko tulage plastic surgery ya Zali kyekifuula Zali okuba ow'enjawulo. It's a blessing because mulimu abantu Katonda beyagamba there's the chosen ones. Wallahi they bali ekigamba bange bunatula I am a chosen one. I'm one of the chosen ones. So biki gye wali okoze mu bulamu bw'enseera ng'ojejjusa sezejjusa bintu byenkola because I feel like ebintu byonna byenkola it is part of me growing to learn. Kubankola mistakes ngasima nti mistake naye nenkiga mneziremaganya anyone natena so it's not actually a mistake, it's a lesson learned that I learned. Next time I manage to see it done. You can go about to try to work with Soviet. Do you know Soviet? Yeah. Nice, yeah. It's been long. Yeah, I know. Kaka Zali. Nze nakulaba ddanga oli muwala mulungi naye ennaku zino waliwo era baga nti naye Zali oba alina ekitundu ekitali kikwatemu nti nebbeere olabika walikyusaamu nedda Seguya ate lwaba kati amumanyi nze naturally I've had a big butt. Yes. Chimanyi sebabu. Yeah, I've always had my butt. But since it's been, it sounds bad, but that's not how I meant it. But it's been a topic, and for me, I'm very open. Instead of saying I want to like kuwabula, it's not kuwabula. Yes, like to tell what is the truth. So nalina kabina kangenga kwe kali kanene kuvanda abamanyi. But actually napata mu ku West yake.
kati West bw'ogikwata muno oginyiga obviously eno bina alikola ki bivaayo nerirabika naye oba toli kuteemu just kiringa cupero nti bw'oginyweza wakati wano n'oginyweza ennyo eno wagenda kulabika nti wakoze eki saakwatako kabina kange nti ninawe nakakwata muno wakwata West. I've done my worst. I'm proud of it. Nyambala ngo nenda kabulungi omulimu gwange nkoze nzadde abaana nkyabula yene wabalo taya but if you have money ngarachine naye dina mukati ndarira ebyo byange na bangi ebyo si public kye kiyinza okuleetera Zari atalina bizibu kwata mu West ye mbeera n'ebizibu teri muntu atalina bizibu ate abantu gye bulwakumu okubeera n'esente n'ebizibu gye byeyongera mbeera n'ebizibu ng'omuntu newentudde wano nina ebizibu naye tebyabiraba I don't want to bring to limelight kuba abantu abasinga baagala nnyo okulaba nti oli bubi obonaabona kibasasa so quit confusing them naye oba tolina sente show up bakulabe nti you showed up Zari akaboto kakwatamu kwakutwalira sente mmeka mutwalo gumu ogwa $1 ate amannyo same price. Among your veneers, Nazikolera Take, if you Google the prices, it's $10,000. Don't run go fight. To look nice. Ebiseneza betungana zikola tuzabiremu abana tuziweka abantu baziriye era tufe zikoloze yagaliremu ate zikolera zikoloze yagaliremu ekiwato kyalina kyali kirungi naye katera omala okuzaala abaana honestly bikyukamu that's the reality bikyukamu. Okay. Yeah, but there is always that kamami tummy. Our mothers would understand that kamami tummy. Take again a caveira. Now you know kasa. When I want to actually amass na gamba chino chocolate jam. Yeah, my family. Bagana wangemsele bisinga they reprimand me to in a family group named Mom South Africa. They get in and Katuano Swaza. This one time my brother Karim think this and Katulava Katu Swaza. Yeah, they called me to order. That was my family. Then Lutaya I've come home I'm even shocked how he's still with me. Lutaya no what? Shocked. Lutaya Yantegera and he understood what exactly he's dealing with now quarter. No molding and I think my life has turned around for the better now since I'm with him. Sometimes we know from Sajanga they tagana put jirabinji, but there is a way she not quite up and I really appreciate you, Lutaya. You really doing it. Binji. Lutaya said everything on Tuzananga make a chala and one chino. Binji. Lutaya binji Lutaya quite a mistakes in age. Abantu abamanetode batasobola kungamanti Zari, you know? Abantu abakwetolode mubaita bawujja what? Bawujja obunyama. Yeah, something like that. And thank goodness I no longer have those. So it's my husband, it's my family, it's my husband, it's my family. That's it. Amanyo gago. Yeah. Otuyitire katono bwotobye n'okuba n'amannya amalungi ago. Growing up, nawe manyi ebintu nalina kye bayita engereka. Engereka zikozingibwa kuba nti oluusi oluddewo okugyamu amannyo so eddala bwe litandika okufuluma ne lifuluma nga liri terinaba kuvaawo so for me to fix that nalina ogenda okuggyamu amannyo agamu bwe najjamu agamu then nentekamu braces nga bwe naganye kyatwala emyaka 3 ne galininga bwe gamala okulininga ne gatukula ne gabeera malungi neyongooza ne gatukula naye era saakomaawo ninga njagala amannyo agasingako kuba ndi bamuna these $1 million smiles ku TV so I inquired and then there's something called veneers. Others call them veneers or veneers. Half crowns. Yes. So they place them on top of your teeth. Then you makuzimba kamala. And that's how I actually ended up having my beautiful teeth and they're very white. Wobatoleko wangu lavugireke okitegeera ate kati Zari yafunye n'omusirikale amukuumira Shaki nga tutidde nnyo agamba ye takyusakyusa basajja tayenda ayagala omusajja one at a time alinga station mayanja yagala tayenda akyusa basajja at a time temuddamu kuyita abakazi bamalaaya aba akyusa bukyusa otyo period kati era kannyonnyole layini eyo eriwe y'abasajja ey'obwenzi agamba mwenzi yokukyusa abasajja toyogera binyira omanyi oyogera lusiriza ntamu obadde ki
nnyo abawala bali eyo naddala baselekwini abandiyagadde okubanga babeerako nga Zari mateeka kigalinza okugoberera jane yange seguya sengoodness seguya ali wano we nali nakave jinja nenzija mu Kampala muno nembeera mu kiseera kino nengenda UK nensomayo emyaka ebiri nga bwe nkuba nekukyeyo nagamba ne ku bantu nze naliko house girl London tebakikiriza napakingako ku sandwich nga tukolera mu fridge nga tukuba birina okuba nga binyuga tebakikiriza nakolako mu supermarket nakolako ebintu bingi so for me naliko muyimbi kati ndi movie star kati ndi entrepreneur bingi ndi brand ambassador nga ebintu bingi nze nsigala kukiri ekintu consistency ekigambo ekyo kiri kimu naye abantu bakigugulinge consistency tosobola kera ku machano ga I want to be like Zari but you don't want to put in the hard work you don't want to put in the extra hours you don't want to put in effort buli kimu waliwo n'ebintu bakuwa obwa brand ambassador ne bakulekera ekintu Zari we want you to advertise this product you have to learn it you have to use it olina okwetegereza nga bannannyini niyo bagikuwadde ogenda kutunda otya remote eno nga tomanyi kiki ekola the functionalities sebisinga abantu bakola ekintu nze kasita mbikola bajja kumpa omusaala gwange no put in the passion kyagala nti kyokola nkyagala kubanga olwokoma okukyagala okikola bulungi okusinga kiri nti nkikolera musaala you understand olowooza maaso eyo osubirayo otegekayo emisomo nga olaba basenga bye bakola emisomo life coaching mu luzungu I think naye obwasenga Senga like the Ugandan version. Nothing I'm too modern for that stuff. The whole that Senga Nantume thing, I don't resonate. It's different worlds. Gwenga tulina kuwadde akatya okwata ogambe nti kati Shakibu yoyoyoyo nvudde kuno n'abaana kubateeka ku social media. Nze bisinga mwena mu kimanyi twembeera n'omusajja mbadde nti n'omusajja omu. Lwakuba muvumanyi owezi bwekisiri mwezi mbeera n'omusajja yange mpaka lwansobyako nengenda siba abawala buli wiiki nti oba kale nange ne mumusobyako either siba n'abawala buli wiiki nti akyusa ani aba omwezi mu myaka ebiri ne mmanya Zari yali ne gundi naye bano abawala balina abasajja buli wiiki bakyusa ani mwezi ne mutuwa no si kyekyo so nze okugamba nti njako omusajja wange ku social media kuba gwe manjagala sina kyenkweka sina mulala agenda kumbuza nti owaayo ate bino abaana bange it's part of me I'm a reality TV star abaana bemateeka for me I think my life has been an open book abaana Uganda mwena mukimanyi my life is mumanyi bano baana bazali namba bazali kino kintu kya manyi mweyogeza nnyo nga mugeba baba abantu Zari ndowooza ababuulidde ate Zari ze kyesinga omwagalako nti abakolere n'omusajja omu bwe mwawukana nga afuna omulala obo si bwenza agambye si malaaya ki akyusa bukyusa ebyo byonna nga biri awo mwebale nnyo okusaba beene ne tukola ki ne tumulabako yasiimye beene yasiimye ngenda kuddamu mbalage kubukedde wano mu maaso kaawo mulabe beene bwe yasiimye n'alabikako ffe eri abantu ekibadde mu wikendi ekyokubiri waliyo omusajja yarabikidde mu ggwanga ki bwe yasiimye Namibia kituufu kaakati kati nayo afugayo obadde kinaawe kati ekibadde mu wikendi ekirala Happy Mother's by the way Happy Mother's Day badde yesterday tujja kuleetera rawundo activity ebyabaddeyo naye waliwo omusajja pasita yazze natuga nti ebennanga biri awo nyina ekintu ekinuma mu wikendi muno kankyatule ku Sunday n'agamba wawulirako nabbi omukazi okiki omumanyiiko nabbi omukazi kyasinga okumujjukirako mukwano gwange yali wa pasita Yiga n'akola ki ekyasinga okwatuukirira mu matuuko ko wamumanyi ekyasinga okwatuuka yagaana okulaga obuki nti kubanga bwaki obugere bwali bwa gots bwa mbuzi mu Luganda mbuzi twabonaabona wano n'obugere kati omusajja najja era bannaye kankubulire bw'obeeranga n'omuntu nga mukola ebintu byammwe n'owulira nti alokose tyamu abajja kubyugira omusajja yagenze nagati ye yapanga ebyobugere okupromotinga revival band mbwebe y'amaanyi n'atubonyabonya tunoonya obugere nabbi oyo n'owulira n'obusuulu teyalina bugere bwa mbuzi bwa muntu naye sooka ononye ku bugere bwa nabbi obutuleetereko at least kati katutawana kinga omusajja tugayi bwa muntu bali bagala kola nedda fe twagala omuleete wano obugere tubulabire ddala yaliwa nawulira nti yagenda America ate wagenda America nawe wagaana okukuba obugere ali siwandi bukubye ne tubana evidence kali nali mmanyi like ntuweka omusajja ono yazze natugamba oh no anyway
katulaba omukulu yoyo negwe nekuvayo mu kamera noga nze natetenkanyanga ebyobulimba byonna obubadinga nze ndi mabega waabwo too much naye omukulu ono kasooke tulabe emboozi ye bwanyonywa mbu yali emabega waabyo bwe guba musango naye yagambye nti akimuma tayagala afe n'ekintu ku mutima nti yalimba ensi olina noonya ne ku gundi ne ku nabbi omukazi naye n'omiisamu akasimba naye omusajja alina bwina ono waliwo ne biraga sooka oleke kasooke tulabe omusajja ono byagamba. Amanya gange pitibwa Muwasi James Wilson ndi musumba wa Kingdom Transformation Center Bulenga nakuwadde eyakunsindiseeko bwe yaŋŋambye olina ekikuluma nyina bingi n'ebinnuma nga mmaze nabo emyaka mingi naye olwaleero nyinza okwogera ekimu ku byo ebintu ebimu bye tukola naye oluvannyuma ne twejjusa nga tufunye conviction naddala okuva eri Katonda. Waliwo ekintu kye nnali emabega waakyo naye nga kyali kya bulimba ebbanga ddene emabega. Ekigambo eggwanga lye kyamanya nti nabbi omukazi Magi Kayima nti yalina obugere gwali musambwa ng'era alina obugere obw'embuzi oba obw'ente. Ekintu ekyo kyatubuzaabuza nnyo. Twatuulanga ne nabbi tamanyi nabbi omukazi. In fact tebaamuyitanga nabbi ebiseera ebyo. Yali muwala naye ng'atandiikiriza okuyimba. Naye Musumba Yiga yali mukwano gwange ng'alinga muganda wange. Naye bwe twatuulanga nze nali emabega w'okuyiiya tukoze tutya okupromotinga omwana ono asobole okukwata eggwanga. Era ekimu ku byo nze naleeta ekirowoozo tuteekewo ekintu ekyo ti nabbi omukazi ali bwati ne bwati. N'ebirala bye nali emabega waabyo nga kalondoozi n'ebirala bingi. Kati mbuuza yajjanga abantu abalala bajja kubanga ebiseera ebyo nga Musumba Yiga yali atandise okupiikinga ng'avudde mu kifo eky'omukiwuunya ng'agenze ekawaala. Yatandikira mu kiwuunya eno gye bafumbira enguuli. Bw'agenda wali ekawaala abaana abajja okwagala okuyimba olw'ebyuma ebyaliwo ne nabbi omukazi mwe yajjira. Nabbi omukazi teyajja naye yasenikaani yali bbaawe? Nabbi omukazi bw'ajja kubanze nabbi omukazi maama we mumanyi taata we mumanyi nali mumanyi bifo. Naye oyo yali tayagala nabbi omukazi. Yali akola ki? Yali ayagala Bena Namisinga muganda wa nabbi omukazi. Nabbi omukazi yali mukyala wa Pastor Yiga. Ekigendererwa kyammwe kyali kiki eky'obugere? Amazima ekintu ekyo ne bwe nkugenda nti kinnumiriza olw'okwagala okusika abantu. Waliwo ebintu bingi ebyakolebwanga mu bulimba. Era oyinza okwekanga ng'ekiseera ekyo piiki ya Revival Band yali y'amaanyi nnyo. Abantu bajjanga okulaba kiki ekibadde omukazi ono ddala musambwa. Era ekintu ekyo okuzimba erinnya eryo sente zaali nnyingi. Waliwo ne ronchi namba ne wabaawo okupangisa ennyonyi n'ebirala bingi. Ennyonyi ejjukiranga erimu ne nabbi na bibuuza Hajati Madina helikopita. Era twakikola bintu bingi ebyakolebwanga ng'okugaba sente. Era nze nakireeta sente ez'omukisa ezaagabwanga. Ne kati gwe muli weyita ki? Kati nze nejjusa mu kiseera ekyo kubanga amazima nali ninga ali convinced nti kye nali nkola kyali kituufu. Naye oluvannyuma nenfuna conviction nti kye nali nkola kyali kikyamu. Era ndudde nakyo naye nga ŋŋamba ndikola ntya okutuusa lwe ŋŋambye nti banne kanveeyo mu kamera. Kyali kya bulimba era nabbi yayina ebigere bibye ng'omuntu ng'ebya bulijjo. Ndiwa katonsanze ku hoteli nakiri. Nkusanze bakunyiga massage. Kyogamba obucupa bwakulumye nnyo bwe butyo.
Baganda mukoze n'ensobi nabagamba babukedde mba mujja okunkolako interview mulina kugira mu Benzi mate nawo Benzi ya mulimo mufune mu Lukaya Lwamiti nze siri musajja mulimo Lwamiti naye takyali ebintu byatabuka byatabuka kati ani alina ku Benza oba Volvo Benzi temuddamu kujja kunkwata interview ne mugira mu motoka bwezi Tom atuvugidde mu motoka kye Frank double cabin Toyota naye nawe nobeera wala nedda onna kirinza obukiri sanze kwesensinga ni mu kukiringa kati omuntu gwe bakubye obucupa ali mu hoteri oli yankubye akacupa aliwa ne tutandikirawo Dr. T what happened bakubiddewo obucupa kakati njagala okubuuza ku bawuliriza bonna abali ku Bukedde abatulaba mwami Siraji gye baleka emirimu gyonna akolera ddala era security wano kino mulimu kitundu kyange omuntu kubanga mmeya wakitengera n'agaba n'obuwunga era n'agamba noga nti bwe mundaba wano n'agenda mu audience n'otadda kikanga abiri n'enyaku kasi nayogera kigambo kyonna kyenjawo okumanya waguddewo omusango ku poliisi nga gwaki kati mpaabiraani kwabo wasooka tumuyina walukaga nedda kyemuga nti alina bw'abanga yavunaanyizibwa ku kitundu yandibadde yankubidde kasimu nti muganda wange embeera eri etya nawulidde kubanga yabaddewo era ganze nvunaanyizibwa ku security eri mu kitundu kino ate nga yaŋŋambye nga sinagenda ku stage nanga lwaki tojjaamu ekyambalo ekyo n'oteekamu yero wammwe n'ava ku stage nga mulaba n'agenda mu audience kati akamyu kange bwe kabula embwayo n'efuluma ebyoya n'alowooza nti assemwanga amazima kubanga abaana banno nkoze ku bivulu bya Suuna nenkola nkolako ku mbuuti kiza omulundi gumu ekavumba nkoze ku bivulu by'abantu baffe abawansi tumanyi bwemba era ne maswanku ne mazinga oba ne kaleera naye bolooza Dr. T okwambala ekyambalo ekimyufu nalabenga kyebayita provoking wabadde tosomooza bantu anti kati bwembanga nze Paulo tewali kingana kulya mbizi ku nnaku lwa Idi singa mbasiyiridde mu maaso ga musiraamu kiri ekivulu si kya Nuupu ate red color si yaki si ya Nuupu singa nabaddeko mbijo nonkola kati no kankulaba okumanya obucupa buba coordinated n'obwakubwanga ba big eye n'abalala nina okubereti zangu bakalera yasigaza ndoza nazirika motoka akaleera nina bereti ye NRM nga njisiba wano nga nteekako ekyambalo kya Nuupu nenteekako bereti ye NRM nensibano bereti ya Kyagulanyi n'ennumba ekivulu nga kiriko abantu emitwalo na David Suuna Bbeene nene obasesa ne basigala akasajja ako bannange nga tulina maswanku ne mazira nga tuba tukipulaniza how ngenda kuyingira ntya ngenda kukola ntya ngenda bafuluma ntya nkyuse ntya nzire ku NRM bo bennyini bakakase nti akasajja katuvuruze ku show yaffe naye nga biba byakunyumirwa naye ku luno nga sinayogera na kigambo kyonna neewuunyiza kati ozaako ki Dr. T ate kyekyokuzaako yankubiyadde hamu yo bugaga waffe hamu ali kuki ebihamu gyali mukyakubayo oluseke kuba kisaawe bakigulawo olwo omanyi nsemwanga njagala mbabuulire bannayuganda mwejjeemu obulogo munnayuganda ekimulemye okufuna nga atandika okkivumirira kambabuulire ffe batukubye obucupa obulamu ffenna kati kankulage bannamasaka abali mukuba obucupa leero kenzo abantu bawalampye kenzo abakubisiza success bwe kiri Katikkiro Charles Tamayiga w'e Masaka bamukubi n'osanga n'omuntu atanaabye ng'avuba ayita Kamayega akasero kaba kaaliwa kagwagwa munnamasaka hamu abantu nga boogeredde hamu paka lwe balaba nga aguddewo ekisaawe buli omu n'abunira ani omulala awo ojja genda okulaba big eye wawa mpuuga oba muno mpuuga olanga gye babalampamu mpuuga naye ffe tuli bannamasaka nze najja kukola lwe nazaalibwa kitange lwe yafa ekintu kyo nze najja kukola mu Kampala buli mulimu gubaamu challenges abantu bangi batuwalana kuba tukolagana n'abakulu mu gavumenti naye nze kankubuuze ne ku Bukedde awo bakanula bukanuzi maaso bangi wayitanga mu lukuubo Museveni yabasindikano mwajja kukola ki ne ku Bukedde awo abalogo baali ali ku kikompyuta anyiga mawulire embuzi yagudde mu toyi kapa yagudde ku mwalo gw'egundi oli nateekawo ka disclaimer kyabishati naloja yakusandekano awere tv Dr. T nkubulya gyebadde tuyise oyingidde bakozi bannange anti kati bajalooza nzaavu kusetinze obayitemu nange bakozi bannange kati kankubuulire tukubiddwa obucupa mu bulamu naye mu kuzimba obulamu ebyo bye tuyitamu kubanga
kankubulire Balamu yasirisizza abantu abantu bajolonze Balamu fwe batowooza nti tukolagana ne gavumenti oba ne Museveni oba ne Bahama oba n'abamaama Kadago oba ne Bamongo mutuli basiru kumbe ekyo twakigumira kasita otandika okulinnya levo ng'abantu bakuyita omusiru. Oyinayo ku baana Dokita T? Abaana mbalina. Kati bawulidde batya nga taata bamukubye obucupa? Singa bankutte n'omukazi mulojoloza bandiwulidde nabadde ku mulimu. Ate nno kankubuulire sagaazi nyingi zibeera mu mabaala because kasita omulembe wa Kyagulanyi gwajja tusanze obuzibu nnyo bungi nnyo performing nganza akola politics. Kwa biseera bya Besigye abantu babanga Newton nga Besigye omwogerako ne Museveni abantu baseka. Ne kati sebo otuuka okukola omuntu nedda ona atandika okuvuma n'okuwemula nga yewa Nuupu tagala mwogere ku Kyagulanyi. So sagaazi nyingi zibeerawo gye tukolera. Kati bakuba ku kivulu engeri gye baba abangi basobola okutta obaviira. Okay. Muganda wange newe rwanga kifo kitono nga bubera betukoleramu maama nyabo tokinkola nesi obudde no butuyingiridde tubadde twakukunyumyamu nnyo naye muganda wange butuyingiridde naye waliwo P7 yes. Basomeseza ddala bulungi muganda wange Frank Kawanda bakabinyo tugenda sukka kaolooza njagala tusiibule batujjeyo naye nga tweyanze nnyo tweyanze nga abatulaba bina gye musinzira okutulaba ogamba otya promoter Colcat waliwo DJ bamuyita William Marshall musajja wa Kabi naye nze okubukedde nina abasajja babiri bemmanyi abasajja abalina empisa ate abatayenda abatanywa mwenge Saimo Maseruka ne Suna Ben Simon tayenda Saimo tanywa mwenge Saimo wagire naali ne Suna Ben bona be naali ne Suna ate gwe gama ze semwanga nze semwanga ngandi kubukedde ku machi tejja wagire naali yasanga baluwa ku mulyango oyinayo TV kwenda akola agenda kuyammwe kale tetugenda sukakao Franka gwenkoze nayo ndako olwaleero nenkola ne Tom akuba amasimu yatuleseyo yatuvugidde mu dabo kabini oyo naye nga kale tweyanze gensereko ana bonna abatulaba Shadia Nakalema mulwadde muyinza obeerawo nga mwebuuza ali luddawa era tumusabireko Siraji Dora yagenze mu kumbulako Dubai kati Siraji aliwo ne Fina ne timu yonna kale tweyanze gemusibe bulungi mwera Wamanga omusajja munyivu naye munyivu wewe okunyiganda utanyiga fetusiga tukola nenze nenge yava lusamana nobulabi nga agenze nzizemu mulaba anvaako sinza kulwanyisa abantu bayizawe katono nnyo muli nantume tulaza omwana eggulu nga tusiibula katono kano wadde tekalekeka omwana ne maama oyinza n'okulema okumanya ani maama ani mwana omuwanvu ye Morin amwebaseeko just a daughter of 26 years oba 27 anti amutaddeko egundi naye waliwo ekifaananyi ekirala awo ekitambuza bannakampala akanaginaji kiri mu maaso awo wano nja kwogera abantu abatinonegone lino lyeriana kati oyo atudda akikinadde omuwanvu ye muwala wa Morini nantume naye gundi si amuzaala Ron Muganza ekyo tukatukitangaze bulungi oyo Gashumba ne Shira Gashumba ne Rickman gwe bagobye omukazi yagobye oli era Gashumba Franka kwe kunywa kutuzzi kati ani yagobye munni tola banyu anti yamugamba ddanti oyo kkoli oyo mwana wa omwana mbe yagobye omulenzi omulenzi yali yakoye kyawadde omuwala eri mu America eri gyotegedde apartments mwe basula ennungi ennyo era mukazi wa Chris Evans balima King Fahad ndaba ettaka lya Brown balima mu America tebalima eri Texas tebalima eri Boston in Boston wa university tebalima omwana yawona Uganda bannange naye Uganda esinga Bulaaya gwe yakatugamba tokeerabiranga wache tuva wano ne Daniela nga tubasiibula Daniela nga ageze kiki tulaba maaso bere yeri singo geza oba nalyo linga zali oba ali heru buto wali kye twatandise zali yagambye teyakola kabina wabula bwe yagejje eno we yasikamu embirizi akabina ne kagejja kati Daniela yakoze atya simanyi
kati Danira alabika oba yagyemu wano eno wakola tugende nawe tuve wano balina okukola kyogereko annange byero sibula tusibule okay munange tino basi netula kusikana onako oreche baline mwana mulenzi ngate mwana muto omuvubuka muto emyaka ndana bagambye kabuluka munyumidde nakagatoke semu yasefati oyina byonfiiriza kandi ni mwana muto yete kufiiriza akali nimukwagaliza oba yagala bakulu sibwagala tuve wano naye nga ye ngatto eya bbeeyi wamaze mbasiibudde